Mwasoze mutya mugamba mutya Bannayuganda kansuubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Bamikwano subscribe my YouTube channel, liking, sharing, tulabe ensonga eziriwo. Baganda bane ku nsonga eziriwo ndowooza mulabudde mwalabye. Ffe balwanyi otulabye tuli balwanyi taata. Edi mutwe alina okufuna beyiro. Edi mutwe alina okufuna beyiro. Miguna yagifunye naye Edi mutwe alina ogifuna. Bwetwogerayo Miguna afunye beyiro. Ne bano balina owaabwe, ne bano balina owaabwe. Yani ye Ibra bamutadde. Ibra bamutadde naye. Sigazaayo. Kivumbi Achilewo. Smart wa Bobby. Jono Gaddafi. Ne Jono Gaddafi. Amin. Naye tusaba. Mubeere bantu bakulu. Mufune ku nsonyi. Muta abaana abo. Balina zi family. Balina bakwano baabwe. Balina abantu bangi ababayimiriddeko. Muta abaana mukimanyi mu kibalina musango. Fenga bannaguleta Masaka. Mutuladdemu ekizibu kinene. Nti buli abantu batulaba entakera wano ku kkooti ya wano. Batandika otusaasira ne bagamba kakati era tebagenda kubata. Kugamba abantu balina olulimi lumu kubanga babamanyi omutima mubi nti tebagenda kubata. Muswaze sitaani muta abantu abo. Kubanga ekituufu mukimanyi balina musango. Mute baganda baffe ffe kubanga tujja ddiini nga paka musaaga. Ne be tunaazaala ku makya bajja kugula eggwanga. Edi mutwe tutegeddeko nti ali ku poliisi e Masaka. Edi mutwe tuwuliddeko nti ali ku poliisi e Masaka. Ne bo bana bamusibidde mu tujja kubeerawo wa Edi mutwe. Ate era weetuli, babanka weetuli, twaze kubeerawo. Buggwa. Obusibe si kufa. Ate n'eggwanga lijja kununulwa. Oba litya. People power. Our power. Mitima tusobole okununula eggwanga. So baganda baffe bakirewo mbaleseeyo naye bagumu bakimanyi olunaku lumu lugenda kukya bafune obwenkanya era bwe mbadde nzija mu kkooti bangambye ebisima byerere naffe tujja kuvaayo. So kansuubire nti kijja kukola wamu n'okwebaza Bannayuganda mwenna abasobodde okubeerawo ne musitula amaloboozi ku lwa guno omusango ogubadde teguliiyo mufumbirire. So bakozesa omwana oyo munnamawulire nga tebalina bujulizi. So kyensaba oyo omwana akakkanye embeera eno gavumenti yakozesaako ne Uchuli. So nsaba aleme kubeeraawo kugenda mu maaso ng'awo obujulizi obutaliiyo. So neebaza wamu ne muganda wange Kibuka Moses abadde atera okunnambulako ku lwa Uganda empya neyaza. Naye this time round nga takyalina maanyi ku kitebe wabula akozesezza oyo ali ku kitebe amanyikibwa nga Lubwama Stewart okwagala okukola the same thing kye yakola. Remember kana akalulu tugenda akabavuka tukolabanga akokusaaga bassebo ne bannyabo naye kalulu k'amaanyi era kasalawo kinene nnyo yensonga lwaki ekibiina kikataddeko amaanyi nnyo naye kyewuunyisa nnyo nti ate abantu ekibiina be kiyitamu okutuusa message ku ground nga ba Stewart Lubwama basazeewo okwekobaana n'abo bwe tumanyi abalabe b'ekibiina lukwe. Kati njagala owulirize recorded phone call eno between oyo gwolengera Lubwama Stewart bassebo ne bannyabo n'omukulu oyo Michael Kakembo Mbwatekamwa ow'Entebbe municipality. Male nkomewo nkubulire the bureaucracy akabadi ensonga lwaki bino biriwo ebiti. Eno phone call mukwogera kwa nyini ne conversation ne voice kwegamba enkwatagana ya conversation wakati wa Mbwatekamwa ne Stewart eragira ddala nti bano abantu babaddenga wamu. Wuliriza tukomawo. Hello. Gamaze kuba lusi. Agamba atya Sebagala Miryango. Yenze gali nyebaka. Gali nyebaka. Ebaka basengejja. Basengejja taata. Oli utya muganda wange? Ndi. Onkubidde ku ssimu banaye. Nkubidde ku ssimu kubanga ebigenda mu maaso byetaaga abantu bagezi mbabuulira. Yesebo. Ebigenda mu maaso bimazeemu amaanyi mu kitundu kyaffe tugenda akaluke tugendamu akabavubuka. Twetaaga kuba united front line emu tusobole okuwangula abavubuka. Yesebo. Kakati ffe gurupu yaffe twetememu kumpi egwayi bisatu buli twakina ttiimu y'abavubuka tunaamalako tutya. Observation gyokoze enkulu nnyo. Omusajja abadde weefudisi ayungudde abeefudisi bonna abaleese ate bonna baagala bifo. Tuwati naye alina gurupu ye Kakembo nene yange nabata ayina eyiye. Tugende mu kalulu kaffe tutyako abavubuka.
tukawangudde tutya manyi kijja kuba kirinyo ekyagwanye ekijja omusabisa kiri kimu omukubidde essimu n'omugambisa president entebe tuwanguza abavubuka bonna ajja kumanya entebe mwazanye potis ali macuwa adi tuddayo eri tewaliwo olina okwefiisizaamu sikulaga busungu bwiziridde ekikulu kya byonna keera ku makya ne tuwangula ula bwe tuba tetuwangudde era tuswala okitegeera ekibidu kitukubi naye nze ndaba kati ku social media abeera mukamuwulire ngamba kati kuliko none bana bakazi abakulu abategera abadde batuwagira nga bazinira ssebo mugabi gy'oli amazina kiki kino ekiri mu ntebe how is so desperate yale tetukyalina bapuleya mu ntebe ababyabufuzi tukikoze tutya kati honorable olaba tukoze tutya n'ekirala gwe from experience olaba otya kubanga chairman ono omupya gwe twali tufunye abadde agezezako kuba enkiiko lwakwa simanyi tanaba kwengejingako omusajja Stewart mobilize wa kunga eya National Unity Platform aline kakemo mbwate kamwa abadde ngavuma ekibiina nti omukulembeze waakyo wa Kiboggwe ate gwali mu kufuna amagezi mbutukoze tutya owulidde engeri gye boogeramu nga balagira ddala nti they are so close enjogera biragira ddala nti tewali oba okitegeera kyenkugamba this is a person ekibiina gwe kyakwasa okubeera ssaabakunzi waakyo mu Entebbe municipal yatudde yali mu kwogera mu kunyumya twagala muveeyo mwesimba ku bifo bino nomination z'akalulu ako zitandikanga 2 omwezi ogw'omukaaga nga 17 kwe kulonda awo ku byalo byaffe tulina ebyalo ebisoba mu mitwalo 7 n'okugenda waggulu 7 n'ekitundu n'okugenda waggulu sisuubira nti poliisi esobola okubanga egenda ku buli kyalo so abavubuka temutya mugende ku byalo byammwe eyo akalulu kakubanga kisimba abavubuka bannaffe emigongo owaffe agenda kukwatambula era tugenda kuba wambuleera nga 2 ku nomination ezo ku byalo byaffe byonna byonna mu Uganda yonna mubenga musimba emabega w'abavubuka bammwe mubasobole okubanga mubalonda mubeyo ne youth MP owawano mu Buganda ow'omu Eastern Region ow'omu Northern Region ne National Female Youth MP nabo tukyagala mu NUP ku mulundi guno ebyo ebintu babadde abantu babimanyi babironda batya abantu bali tebamanyi ofuna otya omukulembezeewo mu palamenti nga wabavubuka ekyo ky'ensonga lwaki poliisi ebadde eziba ekintu ekyo abantu baleme kubimanya naffe tugabe katika tujje wano ku palamenti we tuba tubyadressingira kubanza akuli abavubuka nsibuka wano ne minisita waffe naye waali wano ntuga katika tukikolere wano kubanga temusobola kutulemesa we musiba wali eri abolala nga tugula tugenda ewalala kati ku byalo byaffe twagala oba poliisi mulina mekanizmu egenda ku buli kyalo kyonna kyonna mu Uganda twesangeyo eyo ate n'ekirala tetugenda kukoma awo nedda nti tubivuddeko tugenda kwengejinga electoral commission akakiiko k'ebyokulonda kasirise nnyo ekintu kino kakyewaze nnyo kalowooza nti bikoma nti poliisi yena okukwasaganya obululu nedda poliisi terina mulimu gwena kukola mu bululu ab'amagye temulina mulimu mu bululu nedda era n'ebintu byetukola ku kibiina kyaffe bwese bibakwatako kuba tuli mu mateeka tulina okubanga tukola activity zaffe mu mateeka naye akasiriso k'electoral commission tugenda kubatuukirira tubabuze lwaki musirise nnyo era event eyo tulina okuddamu ogitegekeera ebeerewo tuyite abavubuka okuva mu bitundu ebyenjawulo tuyite n'abo abagala okwesimba ku bwa youth MP tubalina Nina ndabibona sita wange wali wano nayagala bwa youth MP n'abala bangi nnyo mu regions ez'enjawulo niba balemesezza okujja kuba tebagala balage nti NUP is a mass party bagala balale bali era balimba tulina abalonzi bwe bati tulina kino so this is the time abavubuka tuveeyo tukole kye tulina okukola tuyingire mu bululu buno bazoganyiza ekitebe kyaffe ne naffe tugenda bazoganyiza ku byalo eyo mugenda tuwulira tujja tugenda ku byalo byammwe akalulu ka layini mugenda kukikakasa tugenda kukwatangulira mulabe layini bwe muswala ate tugenda tuteekayo ne kamera kuba buli muntu kati munnamawulire tukozesa kamera zaffe abavubuka tubalabise nga 17 ogw'omukaaga ke kalulu tulabe nga tukikola tetugenda kukkiriza kamanyiro ka poliisi kuba mulaze kyekubira nti mwe musayidinga na NRM kale musitopinga ebyo bya NRM begenda etambuza disimanya not to protest vote ekyo tugenda kukikolako n'amaanyi ennyo tetugenda kukkiriza poliisi kutumanyirira mu nsi yaffe awo we muli wembagalira ntambuliza message ene ebatuukeko
mwe basebo ne banyabo ani yababbya sente zammwe eyabafeze n'abagamba nti bwe munakwata amaje ne muga deployinga ku kitebe kya NUP mbu kijja kuzikiza ku protest vote okutambula n'okutegeeza bannayuganda nti bwe tumala okulonda tugenda kwekalakaasa oyo yabafeze abaddize sente zammwe muyitiridde okwonoona sente mbitagasa kamba tegeze bulungi protest vote egenda kutandikira mu buli nsonda ya Uganda mu buli polling station ya Uganda mu buli kanyomero ka Uganda wagenda kufubutukayo protest vote ebugwanjuba n'ebuvanjuba ebu east n'ebu west ebu north n'ebu duda tugenda kwekalakaasa kakati mwe baba bagamye nti mu deploying amaje ku kitebe kya NUP mbo mubazikize mbo kati waliwo ne yabafeze nabagamba kati mumanyi bwe munakwata security ya His Excellency ne mujimalawo bajja kutya bajja kufuna akatengo bajja kudda mu free edi mutwe tugenda kumwogerako free edi mutwe naye nga bwe tu continuing ku protest vote okitegedde bulungi mwongera kutuwa mwaganya na kutuwa reason why we have to protest so kakati baddiya mwoche bobwerera omusana bambi basebo ne banya babawadde ku mazzi ag'okunywa abasirikale benda byawo ku kitebe kya NUP have you got something to drink kubanga ndaba omusana gubokera bwerere babafeze mbu kyekigenda okustopingisa protest vote nedda mukwano tegenda kuvaawo tetugenda sinziira ku kitebe babalimbye obusinziiro buli mu buli kanyomero ka Uganda mu buli nsonda ya Uganda kati mba mulina amaje mangi nnyo mutandiko ga deployinga ku buli polling station gabeereyeeyo naye ate tekigenda kutukkakanya kubanga tuli bannayuganda bangi nnyo okusinga amaje ge mulina ate nga I'm very sure nti namu maje mwennyini mulimu abagala protest vote abaako okubeera nti no balya mpitambi buli lunaku abako wabana babo kwera nti tebasoma abako okubeera nga omusala mubawa mutono mubatwala mu ntale zitali zaabwe bangi nnyo abali mu bajenga tebabyagala kati muri batono okimanyi muri batono temusobola tutiisa no you cannot intimidate us bulungi we are coming 2026 kugoba mu 7 newe munatupistinga ne mutunyigiriza mbututandike kati ensasage tetujja kugitandika tuganye tugenda walinga tumaze okulonda kubanga betugikole sawa zino tetufunamu mwe mufunamu muyinza okutuleetera dictator afaanana mu 7 ne tubeeranga segavuddemu simanya segavuddemu ngagize nti obuuso omusiro ate n'ogwa mu pupu tetuddamu ebyo tumala kulonda awo ne tulyoka tubalaga Munnayuganda kikyali tujja kugamba free edi mutwe naye tetugenda kukiremerako nnyo kubanga ne edi akimanyi tugenda kumwogerako nga bwe tutambuza ensonga y'okwekalakasa nga bwe twabanjanire mu mutuwa twabanja akirewo kivumbi mwamutuwa tubanjiza machete ebbanga kimwamutuwa tugambye free Gaddafi mumutuwadde mumutuwadde tubanjiza aba Nubiani Bobiyanga mumutuwadde kati ongeri gye tukimanyi nti okubanja kwaffe tekireetera mu kumutuwa tetuva ku mulamwa muwambe bannayuganda bonna kubanga protest vote ya bannayuganda bonna muwambe Uganda yonna mugimaleyo muve ku security y'omusajja tegenda to stoppingisa okumanya ekintu kino kizibu nnyo naye kenyini musajja wattu tamanyi businziiro gye bugenda kusinziira okitegedde bulungi kubanga tugenda sinziira mu buli nsonda ya Uganda kugoba mukama wame komuteeka ku ttaka kati omusana gubookera bbule baddiya basebo ne bannyabo abantu muwamba babwerere yamakomera muyina agamala agagenda okujjulamu bannayuganda tegannajjula tujja protest vote abali ebweru w'eggwanga bonna bagenda kukunga nga bakomawo mu Uganda abebundi bujjo abakasense abebugwere abebukiiki buli omu buli munnayuganda it is concern tugenda kusituka kati munatusobola muli bangi you can't stop us tugenda mukalulu bakalulu wekalakase television. My president once said wosika ekitajja diba lyanko ku mungalo. Salute Mr. President, salute sir, respect sir. Oba tomanyi statement eyo gyetegeeza nakugambye this revolution is historical in the making. Tugenda kurewritinga history okufuna New Uganda gye twetaga from the colonialist era eba colonialism era nga batuwa democracy owekiwanyo olunaku olwairo gwe tutambulyamu aleese Uganda okuyiwa omusayi for almost 60 years from the 1962 paka leero Museveni watutuusizza nga bannayuganda bali mu bukulembeze oba okuyiwa omusayi obufuzi oba okuyiwa omusayi lwaki we are back again tugenda kukwata history ono wali we yayonoonekebwa wekyayononeka tukitereeze. My biggest worry mweno revolution ebadde kuddamu kukola nsobi Apollo Milton Obote gye yakozesa Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri ne Sir William Wilberforce Kadumbula na Diope owookusatu obwakabaka bwa Busoga nakugamba revolution eno okuba nti Busoga ne Buganda bali wamu kati ku shaping tekigira
tekiina surprise. That doesn't surprise you. Kitegeeza ki eno revolution ya ddala kubanga nakugamba mwaka gwa 1996 revolution yatuleadinga to independence after the Kabaka crisis of the 1956 yali ya Sir William Wilberforce Kadumbula owa PUPU ne Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri owa KY bakola alliance munange ne tusigaze ekibiina kimu. Kati biggest worry yange webadde nti senga embaata zino zituteeka mu alliance AH1 Apollo Milton Obote nakugamba alliance yali ino okukolebwa entuufu oba ino okukolebwa ebibiina byonna ebiri mu Uganda ebigamba nti byopozinga Museveni oku aligning emabega wa People Power Movement not National Unity Platform. Then People Power Movement yino kwata abantu bano neba advancinga neba sindika mu political wing okubalaga nti these are key players okusobola okutu representinga ku political level na ekichi bana abasajja tebagalangako system kuva olwaki babadde bali ku kintu kye bayita defensive siriwaza banna Uganda nga Museveni waafuga kye babadde baliko okyegere ekintu kino kwanga gwe munna Uganda oyinza okubeera surprise lwaki zino move zaakoze lwaki ebizezengere ebyo biri mu kukola ki biri mu kutaawa byonna kati balinganga ababikasuse omanye ensanafu nga zalumbye twakwatanga amafuta ne tukasuka ne tugateeka mu mazzi ne tutandika okukola kyokumansa ensanafu zino zisaasanya ne zidduka kati bino bibadde bitutayiza nga byagala tuyingire alliance eya DA ono gyabadde atambuza wabula at the same time nga batuteze kya alliance ekya PFF nga bakituteze nakugambye PFF is NRM reloaded ye NRM Museveni akimanyi yene NRM ye tebasobola kuwangula kifo kyonna kati nga kikyalina okukola okusigala mu system n'okugamba muno bino bibadde nga beeyogeza nti no Buganda for Museveni abadde tetegeeza nti NRM yegenda okujja ewangule Nuupu mu Buganda no abadde ayagala kwese zino enkwezenge zatuteekamu eza PFF ne DA mutukola alliance bino bibadde boogera ewali omu tusimbawo omuntu omu ku buli kifo nonsense nga nigwe mubibuulira mulowooza tubamanyi bantu mmwe tubamanyi ebbanga yonna mubadde emperekeze za Museveni mwe ba defender omuntu yena ajja okuba amagoolo mulaga nti wa opposition naye omuntu wabajja okuteeba mwenyini mwe mukuba amakuuli kati oli wa tiimu yemu okuba otya striker wo ekkuuli aleme kuteeba mu katimba ako mukitegere ekintu kino ababadde wale yaffe naye ono president alaba ono nabagamba alaba okitegere ekintu ekyo era nakugamba nti eno revolution eri historical yali ebaddewokko omusajja abakubye pesa eyalema Muteesa okuba okitegera kye nabagamba mu revolution muno tuteetaaga nnyo ba professor abasomye no tetubeetaaga just twetaaga abantu bano abayina we need a brain not a knowledge ne brain byanjawulo okitegera knowledge is imparted according to level ya education gyobeekoleza eki gyobeera osembyeko naye knowledge it is natural born wisdom I mean brain it is a natural born wisdom okitegera ekintu ekyo omusajja abakubye pesa line pesa lyalema Sir Edward Muteesa owokubiri lyamulema Apollo Milton Obote n'amukubba kati yabikweyo nabyo nabisansabaga birabo obufu bugenze kati bitandise statement ebyekisiru abo okulwanyisa kansole wisiru bongo yobutajja mu Buganda bamanyi ekiddako they know 1962 Uganda yakyukira mu Buganda we yakyukira abasigadde bajjanga amperekeze mu kifaananyi kino Busoga ne Buganda wano weeri wolaba Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri wayimiridde we wali Buganda ne Busoga olunaku olwalero tulaba nti Buganda ne Busoga bafunvubidde akayimba kali ani akajjukira kali I am not fighting you I talk what I see kyendaba kyenjogera era nze kyendaba nti bannange muli babbi besije n'akabinja ko muli babbi opposition yamwe ya kiwanyi omusajja abakubye amapeesa ekyo twagala bulijjo twabagamba tubasobola namuloza nti Museveni abali maaso kati batugabamu dengero odonga otawawozamu odonga oto awozambu banange bano simanyi Nuupu kyekoze tegenda nakuza 37% even if we get 2% nga effort yaffe so be it tugende neyo dani okufuna 99 nga tulina babbi we are building a new Uganda kansole wisiru bongoya respect yobalina awo twetaaga command mu central then basoke basituke twabwe omusinde nga gusituse mu Kampala Central wano Alex Waiso amufumbira mu Nakawa West Nakawa South walinga abalina tusoke tukwate kanso tusoke tukwate right honorable Joel Osenyenyi mu Nakawa West Allahu Akbar omuliro gugenda okwaka Uganda awo then Museveni is no more
Okitegera kuba tumuletedde combination y'ettabu bano ne mulaba balwana nti Council Lewis Luwongoya lwaki tagenda eri. This is a revolutionary strategy. Nkiddamu eno bagita revolutionary strategy. Mwani abagambye nti Council Lewis Luwongoya yagala wa MP. No. Tulina ekintu kye bayita strategizing in a revolution. How do you strategize? By identifying the weak points oba weak spots and the strong spot gyogenda okukozesa. Kati strongest spot mweno revolution is conquering Buganda region. Omusajja kyakugamba nti mu revolution eno Buganda esobola okujjako mu 7. Revolution zonna all the way from 1894 Buganda yebikola. Okitegera ekintu ekyo Buganda yebikola. Leero de balaba bafa tebalwanyisa Council Lewis Luwongoya ng'omuntu. Si kye bali mu kukola. They are fighting the revolution. The revolution was already twalabyeyo dda. Eri pace right placing. Alex Waiswa mufumbira dangerous substitute. Ona awedde. Tugenda muki? Tugenda mu protestive vote. Bagita sweeping protestive vote. Honorable Namboze bagita sweeping protestive vote. So sagala nnyo mutabuke nnyo n'ekirala Honorable Namboze. Honorable Namboze abadde abasomesa bika bya protestive vote. Naye yaffe eri already chosen by the president. Tugenda giyita sweeping protestive vote. Tugenda kubajjawo ku buli mutendera gwonna. Tugenda kusangula NRM ku mapu ya Uganda. Ne fake opposition ye. So tujja bitegeera nga tutandise okusoma protestive vote. Naye nze just nsanyukidde move eyo. Gwe munna Uganda tebakumalamu maanyi ku kya Council Lewis Luwongoya na Alex Waiswa mufumbiro. Awo we bali. This is a revolutionary strategy. Abasajja tebaagala bufu. Si bwe baagala. Council Lewis Luwongoya ne Alex Waiswa mufumbiro. Bano tebaagala bufu. Ekintu kye baliko bagita command. Museveni kyatya bagita command. Bano bansereko bonna bembala baleekaana. Basajja ba Museveni. Esaawa eno balina okujja basirwaze munna Uganda okulaga ti NUP kyakoze kikyamu nnyo ogaana okwegatta ne zine enkolongo mbusimanyi okuleeta Council Lewis Luwongoya ne Alex Waiswa mufumbiro okwesimbawo statement bye batandise okukola mbuno mugende mu biri ebitundu NUP gyetali bakulu tetuli mu politics twagala kusuula system ya Museveni egwira mu Buganda y'ensonga lwaki tugenda kukwata effort yonna eya National Unity Platform Command Center tujimale tujiteeke mu Buganda. Abasigadde emperekeze mugenda kulaba fire. Ebye mubaddenga muweweta Museveni wano ajagira Buganda simanyi Buganda region eri opposition nonsense. Has that been opposition? Kakati tugenda kulagako. Tugenda kulaga fire. Munna Uganda wolabanga striking line ya National Unity Platform wa People Power Movement. Chain of commanding eweddeyo ne yesimba mu Buganda manya revolution kyekyo kyetwayagalizanga ebasize yesawa kyabike. Just yo inakuba bukubi salute nogamba salute sa respect sa. The statement bingi nyewe ba revolution dwarfs ne bana abakola reverse psychology ba spinning masters abagenda okujanga basiriwaza kale Council Lewis Luwongoya yandisigadde mu NUP kale Council Lewis Luwongoya teyandi yesimbyewo akafaako katulabisa mwani abagambye nti kekafo kazeemu muloza tuli basiru fete tutegeera. To all revolution, that is a revolutionary strategy. Nkidamu, a revolutionary strategy. Yakoleddwa. Okitegera, it is not a political strategy. Babula a revolution. Etya, kwata ba commanders bali bosinga okwesiga. Obateeke mu weak spot y'omusajja, then omuteekeko fire. Wetuli, okitegera. Atujjayo ziri emundu zonna zirwasa mayinja. Tuzitadde ku Museveni atandise okkankana empale. Mbumbu seno to protestive vote. Bazukulu. Tubalaba. Mutidde nnyo kubanga kafeke opposition kamwe twakayiyemu olunyata. Mudanga mune mutuzungirako. We are historicals. Tuyigidde ku history, tuyigidde ku byafaayo. You are not going to change our destiny. Bana